Namba y'abakazi bameka boyino komako tukitegeere munnange tubeerinde kubanga buli woleeta omupya fe abakadde tukaliirako buli woleeta omupya ofuuka kisassalala n'ekintu kyo ky'oba otuleetedde fe n'otufuula oba biki oba kati twafuuka biki oba otutunulire tulabanga ndowooza ziggolire eziri awo tetukyalina magezi singa bw'owasaba bw'osanzeewo bafulumya n'otugamba muddeko ewaka ndeese omupya okusinga bw'otujolonga. Tunuulira maama w'abaana b'engeri gy'ompisanga ekyokuttale ku lw'okubanga waleese kiri ekizeezengere kyo. Gwe bw'olaba ng'olina otumotoka tuno tw'otuddemu abasajja abantu bavuga amamotoka doozo galaba bulungi n'oddira otumotoka tuno n'oddira nti ekizeezengere kyo mbu kubanga kyeru so what ffenna tutandike kweyerusa. Gw'olowooza bw'ensirika n'oyogera olowooza siina magezi. Yogera omalompe n'amateeka. Taata siina magezi. Omalompe n'amateeka kwentambulira. Nga lwaki sigakuwa? Obufumbo bubeera kukwasaganya mubeera abantu babiri nga mukutte obufumbo. Bw'oba olinange manya nti geega amaka. Bw'obeera ne mukyala mukulu manya nti olina mukyala mukulu naye muwe ekitiibwa. Bw'obeera nakiri ekinankani kyo nakyo kibeere nakyo kibalemu amagezi. Kubanga nakyo era kyemmanyi ogenda tuka ekiseera okijolongenga ffe. Naffe bwe tutyo bwe twali kino ekifo kyali kyange. Kyasooka na kya mukyala mukulu bambi bwe najja n'omugobawo ne kibeera kyange kakati kiri ekintu kyazze mbu kati ongobyewo nti kati oloki katono ogivaamu oba togivaamu. Sigenda givaamu. Togivaamu akasa. Sigenda givaamu tommanyire oba ogisimbula lwaki ommanyire okutuuka. Ate nga ngisimbula ntya yo ogivaamu togiveemu. Sayinza okulaba ssebo. Nange kusanga nnyo. Era dde ssebo. Era dde nnyo. Sota nnyo. Bulungi ssebo gwotya. Mugamba mutya. Tuli. Kakati nze bampita Juma. Bampita Faith. Muganda wa birungi. Nze ndi mukwano gwa Musa. Kyemanyi yanko Musa yakugambye ejjo okola ki? Agambye nzije nkubuuzeeko. Kirungi nnyo ekyo. Kakati okutuukira ku nsonga yennyini. Erinnya olutegedde. Juma. Omanyi kyebayita love at first sight. Olwo kiwuliddeko. Kampasa. Nali nkiwuliddeko. Naye kati nze bangambye nzije kubuuzeeko okuzala kubanga ffe ewaffe. Ekyo ky'empisa tuzirina tumanyi okubuuza abantu kati. Gambe nkubuuze. Ebyo kiba kinkolera. Naye kakati mbadde nkunyonyola nti mu kujja nga nyingira abantu badde mutawantu wabwe nenkulengera. Mutuufu wansamusiza nze ndi muntu omanyi kyenjagala wenkiraba nkirabirawo amangu so kiva nakubuuza omanyi kibayita love at first sight nebo wasasira obusesi kati so bina kimanitegeeza nzenga wondana okulabikandabika bulungi sikwesoma era olabika bulungi ate ndi musajja mukozi
mukola konkola nesente wezuuze era mwamukoleka sente akati naye ekintu kyembulako kiri eki mukyala era mwami Musa tukwataganya ebbanga amanyi bulungi kubanga tukyali bato ne muganda wo mukulu obirungi era naye amanyi bulungi amanyi mukwano gwange ddala ddala amanyi era n'omukyala yaliwo no mugenda okumuwasa ewaluza ebibesitimanti wa Musa so nga olaba anko wo Musa nga omulaba y'omugange twalira ogi twakola just twalira akasente alina mungi kyembulako eki mukyala gwe kenyini gwe mukyala gwe mukyala kubanga sagadde nnyo okutambulatambula mu famire zisimanyabo kyovola nkoletedeka background ka famire ekitwemanyi buki bulungi n'ebirungi nemukolaki mumanyi mukulu era bulungi mumanyi mwala mpisa kalina buzibu kyovola naawe njagadde embere nga ndeetawo enkwataganya simanyi obulamu kirabo ekisobola kubeera kibi kubanga tetukola kintu kyakiyada tukola bintu bya bulamu tekibeera ekirungi okusinga n'okuleetawo ebbali noleeta nz'omuntu kiba kyangu olidde Musa amanyi abewafu nange manyabamu twafuka baluganda nebirungi muganda womumanyi naawe kati wuyo nkumanyi era nkulabye tokikukwana nzirisaki naye nkwagadde tokitwala mukubwa naye nkwagadde eba nakubuza kali akalafu at first sight tinoge nkukwagalidde era kugamba Musa kito kitakyangu okukimugamba nawe tukidde okukimugamba manyi mutima gubadde era yabadde akitegera akimanyi era aŋambye nja kukolera bulungi era yeye nga yabadde akumpana kale ntuwulidde ebyoyogedde naye kanzireyo babadde bagambye nkubuuzeeko okubuuza feeko nduddewo naye nzera nange natera genda naye ntunabagenda percentage ntunendere ku kikati kusuubi tusobola kuboneka bwotya kale njakuwaayo 95% for now eyemala n'otanyongera ate Natume nkubuulire nti oyo omwana saagala kumanya bimukwatako. Nakoowa Katemba wenze mbikooyedde ddala. Nze nange yansobedde. Ngenzeeyo omwana atabuse. Tugamba nze ali awo byonna byaliko sibitegeera. Nakoowa Kasasiro wa Nora, nakoowa Kasasiro wa Nora. Agenza okulaba mikwano gyonna gy'alina. Nze Nora nze gwalina okwesibako. Ate nga si kyoyagala. Nga nali nkyagaddeko ki. Kati awoza simanyi muweeyo ennaku ezo zonna ngenda muliisa ki. Nga nange kennyini ekyokulya olumu kimbula. Abantu tebamanyi ennaku kati kweno Kampala. Obeerewo omuntu wiikisi 2 akuliisa eki. Amanzi ebyo nabikoowadde ate namugala tanneesibaako. Yawozanga wanalina abasajja abamukwana. Lwaki tagenda n'abeera nabo? Akaali yeesoma. Nze kyomanya kakana nkalinako ennugu nnyingi nnyo. Kati ozze wenno ŋŋamba simanya mpita. Abadde alowooza alina kipya kyagenda okuŋŋamba. Nze sindi osobola okunkyusa. Naye namufunidde omulimu. Omufunidde omulimu? Namufunidde omulimu. Ne musabira bamusuze n'omusuza. Mulimu ki? Gwa woteeri.
ng'aweereza mmere nga bw'alya nga bwe yeebaka. Sakoleke woteri kikaaki Woteri wali wansi oli omukyala wali mu kibaawo. bannaye mukiki Wali mu kabaawo. Nalongo Awo. bannaye Nora ng'alina ennaku. Ate alina ennaku. Nora omuntu eyabeeranga ewa Musa naye yagala eyakolanga. Awo ensi we mutuusizza alina okumanya kyo. Alina okumanyira. Nate nagwo omulimu munene nnyo gw'omu. Kubanga n'abasajja be yali agamba nabo balakate baaliyo yali yeesoma bwesomi kati abeera awo. Senga baaliyo senga ali mu kuzunga buzunzi kwesiba kunze sindi. Ate n'ekirala ogwo omulimu munene gw'omufunidde. Nze nawe Nora. Munene? Obusungu bwe mulinako. Okudaala munene? Nkugambye munene. Nze obusungu bwe nnina ku Nora. Ate nomanyi we yabadde agamba mukati nze eyali mukyala Musa buno kati nze nkola ogw'omulimo. Nze nkola ogw'omulimo. Sokoleke eba mwa sente mmeka omwezi? 15. Ekiki? Oduula gwegwo mulimu gw'ebbeeyi. 15. Nga kuliko kinaki? Alya asula ye byonna breakfast lunch. Ekyalo kimu tafuna wa kusula. Bannaye. Okimanyi Nora embeera gy'alimu abadde agenda kutuuka kusanga bano abantu bolaba batayo obutayi nga wawulidde omuntu afudde wagenda n'asula mu lumbe. Era wabadde atuuse. Wabadde atuuse awo. Wabadde atuuse. Naye manyi nnyabo wagambye. Mbukati nze Nora simanya nze yali mukyala Musa nze nkola ogw'omulimo. Ne mugamba nnyabo nno ng'odda mu kyalo. Addeyo wa Musa. Waba akyasobola. Negwe bannaye zikusooka nezitakuba mabega. Zikusooka nezitakuba mabega mwana gwe. Nze era ndaba gwo omulimu munene. Sisobola namukkiriza gubeerako gwalina ofuna omulimu obanga onaku afuna 1000 obanga akolera bwereere simanyi. Nagwe ogenda mulemesa. Nsomuleka n'atuula waawo. Naye gwe mishoniyo nga zeeyo eri. I know kudde nansa nayo nga tanaddayo tojja kuweera. Sisobola kuweera. Ayi ne nansa nawe anaddayo jamulumbayo. Sisobola ngenda mufuukira kayinja mu ngatto. Nasindika wasibye ku kintu gwe. Nawasibye ku muntu. Enzo okulemu at least yonoona. Atakutya nze gwe ntya. Atakutya gwe 15 asula alya breakfast lunch byonna. Ate oyo omukyala si muzibwa asobola ajja muwa emirembe. Yetaaga mirembe. Gwenya mbuuza gwe onaakolanga gwakwenjeera ng'olina simu mu ngalo. Owa nkugamba ebigambo bino wammanga, kyusa mu mpisa zo, kyusa mu nneeyisa. Nsaba okole ebintu abakyala abafumbo bye bakola. Naye wonaaba tobikoze ogenda kwenjeera ensi eno ogimaleko, ogenda kubuna obufumbo otuuke n'okwekola sengaawo oba maamawo okubeekokkola nti oba bannaaza bbuza oba bannaaza lweza oba bannaaza zuŋŋana ng'ozuŋŋana olw'empisa zo. Kakati nnyabo mujja wange, kakati nnyabo njagala ombuulire kiki kye nnakukola okuva lwe najja mu bufumbo nsojja olinga nkoko. Kiki kye nnakukola? Bw'abanga musajja yakuluma sigenda muvaako. Oli bba wange naawe era awukakkanyawo. Ekisookera ddala tewandabikira bulungi, tewayeruka, watangaaliranga buno obudiba bw'oku kkubo, kyekisookera ddala. Ekyokubiri engeri gy'oli pepi nakutumiriza ne pampa.
Bagenda kusiba. Ndi munafu mu maaso go naye mu maaso ga bba wange. Ndi w'amaanyi nnyo, ndi mukozi w'amaanyi. Kati gwoba olowooza nti ndi munafu simanyi banaaza biki si gwe ssenga wange ate si gwe maama wange anzaala. Ebyo byonna byonkolimidde njagala bikwata owuwo gw'olizaala. Kubaze sirina budde bulekana naawe mbwate kino sigenda kubuulira. Ffenna tuli bakyala tuzaala tuli bakazi. Kati gwe nga w'okolimira nze naawe bikwate owuwo. Aliwa Owuwo gw'olizaala kuba oli mugundi nga tozaala ekyo si kitegeera. Sengaawo omulina. Tobuuza. Nawe olina sengaawo. Mama zijja zindye olina sengaawo bulijjo. Wowe mama nga basenga baalaba laba nno bw'amanyuula obutafaani. Onaakiraba munnange okugenda ng'ozuŋŋana kuba wano nkuwaddewo bbanga ggere. Nkuwadde ebbanga ggere ng'otambudde ogenze otandike okwekola bannaaza zuŋŋana bannaaza amanyabo. No. How are you? I'm okay. Wakakaza oli okko. Ndi bulungi. Kiki ng'otudde wano? Buzibu ki? Kyentegeeza ki ekigenda mu maaso? Tolina wakubeera? Musa. Okay. Kyembuuza. Tolina wakubeera? Tolina bakika? Ab'emikwano bo balagawo. Kuba mutuufu otudde ku kkubo wena wena olinga masiikiini, olinga asabiriza, olinga anoonya obuyambi, n'olalengera bw'ofaanana. Buzibu ki? Oli mulwadde? Musa, kyogamba eno embeera gy'ondabamu ogyewuunya nnyo. Mbadde byewanjagaliza. Kati wandibadde ocelebratinga kyewali oyagala kyatuukirira. What? Kyenyo kyewali onjagaliza osinga ku kino. Nora newankubadde byonna byatuukawo naye nali sikwagaliza kubeera mu mbeera bw'eti. Sikyagalangako. Ate kyonna kyonna ekyatuukawo leka tuleme tukyogerako kuba byonna ebyatuukawo gwe yansindiikiriza byonna okutuuka nti twatuuka ku nsonga eyo okubeera bwetyo. Kitegedde. Naye mbutuufu weetunuulire. Musa, nakusindiikiriza ki? Kiki nakusindiikiriza? Nagezaako okuguma nengumira ewaka naye Musa wali tokyanneetaaga. Nandikoze ekyewakaawo.
wali envuma buvumi onangira bulangizi onkuba bukubi nandikoze ekyewakaawo